Barbara Knight Mbabazi Kaija ye mukunganya wa Vision Group ow'okuntiko agenda okuwummula oluvannyuma lw'emyaka 3 egy'obuweereza mu mawulire. Ono musomesa wa secondary mutendeke era ng'alina degree 2 ne masters gye yafuna mu mawulire. Agamba nti yasomesa mu masomero agawera okuli St Mary's Kisubi, Kalina 2 Entinda n'amalala era nga yatandikawo n'essomero eriri e Kasawo mu district y'e Mukono oluvannyuma gavumenti lye yeddiza. Agamba mu Vision Group yajjanga sub-editor mulimu gwe yasaba mu 1991 olwo mu January ng'ennaku z'omwezi 10 omwaka 1992 ne yeegatta ku kampuni ya Vision Group mu butongole. Era neebaza Mukama n'entandika okuba features editor from that 1996 to 2006. It's a position I held for over 10 years. 10 years. Ono azaalinya amadaala nga wakati wa 1992 okutuuka 2006 yafuulibwa omusunsuzi w'emboozi empanvu ziyite features oluvannyuma n'afuuka omukunganya w'emboozi zino. Nayanguwa mangu okwadjustinga kubanga obwa sub-editor obwo mubalako myaka 2 gyokka ne banfuula deputy editor in chief. 1992 to 1994. 1994 nafuuka deputy editor in chief. Agamba mu kiseera kino we yaddirayo okusoma olwo n'akuzibwa okutuuka ku ddaala eryamyuka omukunganya wa Vision Group ow'okuntiko obuvunaanyizibwa bwe yakola era oluvannyuma lw'emyaka 4 mu 2010 n'afuuka omukunganya wa Vision Group ow'okuntiko. Nakola n'omukyala bamuyita Elsie Tamaman nga ye editor in chief, kakati nze nga ndi deputy editor in chief, nga Mr. Kabushenga wayingiriramu awo nga Mr. Kabushenga ali managing director ate CEO. Era Mr. Kabushenga njagala kumwebaza nnyo kubanga yatuyamba nnyo, yakola emirimu gy'amaanyi. Naye nga kyenjagala okumwebaliza ennyo yakyusa New Vision n'agijja ku mawulire mu lupapula gokka n'aleeta broadcasting stations. Era broadcasting stations ezo tuli babiri nga tukola babiri. Deputy editor in chief namalako from 2006 to 2010. Kakati mukyala Temaman n'agamba nti amaze okukola. One banfuula editor in chief. Asonze ku bintu ebimusomoozeza mu buweereza bwe newankubadde ng'era ategeezezza nti bisuubirwa mulimu nga guno era awadde bannamawulire amagezi okuba abantu balamu abeesimbwa era abanyiikivu. Ku Vision Group twenyumiriza nnyo mu accuracy, twenyumiriza nnyo mu balance okulaba nga amawulire teweekubira luyi lumu naye ate bw'oba ogenze osaka amawulire amatuufu. Weewaawo kubanga tuli bantu olumu tubisobya era bwe tubisobya tukola apology. Yeebazizza abakulira kampuni ya Vision Group olw'okumukkiririzaamu n'okumukwatizaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Vision Group erina ekintu eky'amaanyi kye yankolera kye njagala okwebaliza nnyo management. Management mu kiseera ekyo bannyamba okugenda e Cardiff mu Thompson Foundation. Yali koosi nnyimpi, yali ya myezi 4 naye nga bakuyisa mu buli kintu kyonna eky'amawulire mu kiseera ekyo omutwalo gwa pound nga kakati ng'ezo totaddeeko air ticket, totaddeeko upkeep. Nempulira nga bantaddemu omuwendo era n'okusomesebwa. Nakomawo kwegamba yali turning point mu career yange. Nakomawo nga amawulire nga tegedde. Asabye bannamawulire okweyongerako mu bye bakola, okwewa ekitiibwa n'okuyigira ku balala. Wessaamu ekitiibwa ekikulu kulaba nti weeyongerako ku mutindo gwo. Tomalira ku katono k'olina, yongerako, naye yongerako mu ngeri ennungi. Munnamawulire alina okuba super journalist. Super journalist ng'osobola okukolera radio, TV, osobola okukolera olupapula, osobola okukolera social media. Ye munnamawulire omutuufu kati. Era bw'abanga omunnamawulire ekyo takirina, aba alina okweyongerako. Tolindirira kampuni, noonya omukisa. Kaija ayogedde ku byagenda okukola oluvannyuma lw'okuwummula nga mulimu okubuulira enjiri era nga mu kiseera kino ali kakiiko akafuzi ak'ekitongole ki Life Ministries Uganda kyasuubira okwongera okukola nakyo mu kubunyisa enjiri n'okulungamya abafumbo. Mpeereza ne Life Ministry Uganda ekitongole ekibuulira enjiri mu nsi yonna bakiyita Campus Crusade for Christ.
tubuulira enjiri mu masomero, mu maka, mu maofiisi, era mpeereza ne ku Miracle Center Cathedral ne Pastor Robert Kayanja. So era njagenda mu maaso nga mpeereza n'ebirala byonna Mukama by'anaaba mpadde okuweereza. Ebisingawo ku mboozi eno tugenda kubikutuusaako olunaku olw'enkya ku ssaawa 3 ez'ekiro. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.